Bannange mbalamusizaako mwenna abazze kuno ku mukutu gwaffe leero olunaku lwa leero okusoma naffe nga twogera ku bintu ebiri very important ebya finances basically. Bwe twogera ku finance nga Namande bw'ayogedde, tetwogera ku savinga kwokka, tetwogera ku insurance yokka, tetwogera ku investment yokka, wabula twogera ku finances holistically. Twogera ku financial education naye nga tugyogera mu Luganda. So twateekawo omusomo guno olw'okuba nti ffe twafuna omukisa okusoma finances ate ng'omukisa ogwo guli open ti buli muntu yenna yenna asobola okuzisoma n'agenda mu gavumenti n'emukkiriza okusomesa abalala nga ffe bwe twakola. So tekiri exclusive nti omuntu nti oba Namande yekka, buli muntu omu ku ffe ali ku koola eno bulungi nnyo osobola okujja ne tukubuulira ekyokkola n'osoma n'ogenda no gavumenti ate yo n'ekukkiriza okusomesa abalala nga ffe bwe tukola kati oba oli awo n'otukkira nako. So olw'otobeereeyo n'ogamba lwaki bo be basomesa, lwaki tetulinayo musomo ogw'olukyoli Lilian taliiko, ogw'oluteeso olusoma luno lwe tusomesa lwakuba nti olulimi lwe tutegeera naffe twagala ate tukwate ku bye tusomesa tubimenyeemenye, buli muntu ayogera olulimi lwe tuyogera ategeere more, afune ku mukisa gwe twafuna. So n'olw'ensonga eyo mu nnaku z'omwezi nga 15 omwezi gwa July tujja kubeera e Vegas nga tusoma nga batusomesa naye gye batusomeseza tebagobaayo, osobola naawe okujja n'otwegattako. In fact twagula tiketi nga bwe nabagamba, twagula tiketi nno bw'obanga Alhaji Dangote twagula tiketi ezigenda e Vegas ojja osome naffe. Nkyala Olga nsanyusa okulaba tiketi yo weeri nkunoonya tugende e Vegas tusome ebintu bino kubanga bikulu. Nange ennaku z'omwezi lumu nga Namande bw'agambye tugenda kubeerako ne mini event wano mu bitundu eby'enjawulo mu bitundu ebituliraanye. Olwekyo tujja kusaba nawo ogendewo, yingira zijja kuba nga $225 mutuule twala abaana basome kubanga ebintu bino bikulu nnyo. Njagala ate okujjukiza nti olwaleero tusoma abaaliko omulundi oguwedde nga Namande bw'ayanjudde, twayogera ku protection. Naye protection tugijjawa? Tuzimba financial foundation nga tutandika ne proper protection. Proper protection. Ne tubeera ne debt management system. Ne tubeera ne emergency fund. Then ne tubeera ne investment. Eno ennyumba singa oyiga okugizimba oba tokyetaaga oba tokyalina kye weetaaga. Ffe gye tuli mu kufubako ekyama kiri wano mu kabokisi kano k'olaba. Singa ozimba ennyumba eno obulungi ya American Dream, naye singa tozimba nnyumba eno bulungi ekintu kigenda kukulya.
mu kuzimba obugagga ng'ate abasinga obungi ekyatuleeta wano kwongerako kuva ku point A tudde ku point B. Now, okusobola okuva ku point A okudda ku point B, oteekeddwa okubeera ne ky'oyongerako. In this case, ky'oyongerako kye kino kye twogerako wano. Nti olina okuba ng'ozimbye kye tuyita financial foundation. Mu kuzimba financial foundation, obeera ne proper protection, debt management system, emergency fund ne investment. Nga bw'owulira mbyogera mu order eyo bwe bibeera. So, ku bino byonna byonna twasooka ne tujjako bino ne tusooka tusigaza proper protection. Nga twagala tusooke tutegeere proper protection kitegeeza ki? Proper protection kitegeeza insurance. Naye bwe twogera ku insurance tetwogera ku life insurance yokka, tetwogera ku health insurance yokka, tetwogera ku property insurance yokka. Twogera ku proper protection. You can have protection, but having proper protection is very important. So n'olw'ensonga eyo twogera ku kuba nti nina insurance esobola okumprotectinga singa mba ekintu kyange kyonna kyonna kituukiddwako obuzibu. Nga bwe mwalaba baaliko omulundi oguwedde twayogera nnyo ku mmotoka era ne mbalaga abaaliko nti emmotoka tugisasulira insurance ssente nnyingi ebiseera ebisinga olw'obutamanya. Era ne mbalaga nti emmotoka many times kye bayita bodily injury kiri very important, naye tetukimanyi nti ebiseera ebisinga oyinza okukola obuzibu n'ofuna accident n'oba ng'olina okusasula nga insurance yo egenda sasula ekome, then gwe ng'olina okwongerezaako naye olw'okuba walekayo $10 nga 10. So, y'ensonga lwaki tuteekeddwa okutegeera insurance ekola etya. Kati ffe ekituleeta wano kwe kutegeera ebintu bino byonna. So, nga we ŋŋambye twogera ku proper protection. Ne tugamba proper protection bwe tuba twogera ku proper protection twogera ku property insurance, ne twogera ku life insurance, then ne twogera ku health insurance. Kati leero briefly njagala kwogerako ku health insurance. Health insurance ye insurance egenda ku protectinga ng'olwadde oba egenda okusasulira ssente ng'olwadde. Nga bwe tukimanyi nti bwe tujja mu nsi oba mu nsi yonna abasawo ensonga lwaki basoma basobole okusasulwa. Amalwaliro ensonga lwaki gazimbibwa gasobole okufuna ssente bannannyinigo. Kati naawe bw'olwala ogenda mu ddwaliro, eddwaliro eryo lisasulwa. Naye ani anaalisasula? Eyo gye bayita health insurance. So, njagala briefly leero ngenda kukoonakoonako ku bintu eby'enjawulo ebiri mu health insurance. Bwe twogera ku health insurance, twogera ku nga bwe ŋŋambye, twogera ku kiki kye neetaaga singa mba ndwadde, obujjanjabi mbujja wa?
tuyina kye tuyita mass health. Abasinga mumanyi mass health. Mass health kika kya insurance oba kika kya health insurance ekigwa mu kye bayita Medicaid. Medicaid kitegeeza medical aid. Ye Medicaid. Now, Medicaid kitegeeza nti bakuyambeko tosobola. Gavumenti ekuyambeko. Kati obeera ng'oyina Medicaid kitegeeza nti waliyo asasula era. Gwe okufuna services ezo waliyo asasula. Ye gavumenti oba ye state in other words. Nti buli state eyina Medicaid eyaayo. Era ky'obola abantu ojja kusanga amannya nga ga njawulo okusinziira ku state. Tuyina kye tuyita mass health. Kitegeeza eyo health insurance ey'obwerere yaki eya Massachusetts. Waliwo kye bayita medical. Kitegeeza eyo health insurance ey'obwerere ey'omuki California. So, bwe twogera ku health insurance nga we ngambye kitegeeza nti bagenda kusasulira. Lwaki health insurance eri very important? Just imagine olwadde kalibeere linnyo ne bakuba biiru ya $7. $7 ozifuna mu bbanga ki? Ng'olina okusasula renti, olina okusasula emmotoka, olina okusasula abaana balina okusoma, olina okulya, olina $7 ozifuna mu bbanga ki? Now, ekintu kye bayita protection njagala nnyo tukitegeere nti it is trying to give an answer to the what if. Nga bwe nayogera ku mmotoka, ku insurance y'emmotoka nti watyanga nfunye akabenje. Tekitegeeza nti ogenda funa akabenje. Waliwo lwe bankyazaako ku TikTok emu omukyala n'aŋŋamba, omukyala nga nandaga nti ye mugezi nnyo nti era talina insurance ya mmotoka kubanga ammotoka agivugidde for 20 years. So kati talina nsonga lwaki yeetaaga ki? Talina nsonga lwaki yeetaaga health, yeetaaga car insurance. Nimugamba that is very sad. Because insurance teriiwo gikozese ng'otuuse mu buzibu, toliiwo gifune ng'otuuse mu buzibu. Oyina gifuna nga tonnatuuka mu buzibu ekuyambe ng'otuuse mu buzibu. Bw'ona olinda osooka okufuna obuzibu, it is going to be very late. So health insurance bwetyo, life insurance bwetyo, auto insurance bwetyo, mortgage insurance bwetyo, renters insurance bwetyo, buli kye bayita insurance kiriwo gwe okifune nga tonnatuuka mu buzibu, nga tonnakyetaaga. Such that w'otuukira okukyetaaga oba okiyina. What is the probability nti ojja kyetaaga? Insurance emu yokka whereby 100% ojja gyetaaga ye life insurance. Erisigadde the probability is 50-50. But I mean, lwaki obulamu bw'obuteeka ku probability ng'ate okola sente? Lwaki olinda omala okulwala tikubanga obaddewo nga tolwala okumala emyaka 10 kati n'olwekyo tolaba nsonga lwaki weetaaga health insurance? So kye tuwogerako, why do you need health insurance?
it is necessary for you, an American, to pay for the cost of insurance. You generally need it unless you can afford to pay for health care on your own or receive government assistance, whereby government assistance means mass health or Medicaid, basically. So most of the time ne bw'oba mugagga kye bagenda okukolera kukyajinga sente nyingi, naye tewaliwo muntu yandiyagadde kukwata sente nyingi azisasule olw'okuba alwadde. So yensonga lwaki tugamba you get insurance when you don't need it, because when you need it, it will be very late. Now, waliwo kye tuyita deductibles, co-pays ne co-insurance. Oteekeddwa obitegeera. Lwaki companies zibicharginga? They want to keep you from running to the doctor for every sniffle. Bakucharginga co-insurance, co-pay, ne deductible, such that kati nze senyiga essaawa eno nnuma singa nadduse edda mu ddwaliro. Kati okwewala okuba nti buli kakulwadde ogenda mu ddwaliro kye bava bakuchargingayo ezo. If healthcare were 100% free, their costs would skyrocket. So the Affordable Care Act eteekawo sente z'oteekeddwa okusasula out of pocket. Nti yadde olina insurance naye ogenda sasula this much out of pocket. Kati eyo much eri adjusted buli mwaka. Government etuula negamba kati mmeka nti tosukka sente bweziti. Of course, olowooza zigenda zeeyongera oba zigenda zidda wansi? Zigenda zikola ki? Zigenda zeeyongera. So the amount of your out-of-pocket maximum, that is by law, for marketplace plans can't be above a set limit for the year. So government etuula ng'omwaka gutandika ne bagamba nti omwaka guno the maximum out of pocket more health insurance is this much. So for example, last year zaali 9,100, meaning nti woba olina health insurance, the maximum you can pay out of pocket is $9,100. Okay. Osobola osalawo bwe kituuka mu premium, osobola osalawo nti osasule more oba osasule less. Eyo decision eba yiyo. You might be willing to pay a higher monthly premium such that ofuna lower co-insurance percentage and a deductible. That would make sense if you have a chronic disease like diabetes, ng'omanyi ogenda kulaba alaba omusawo. So you might want to pay a higher monthly premium nti w'ogenza okulaba omusawo osasule less mu deductible. Now at some other times, people who are healthy might want to the lowest premium possible and a higher deductible. Nti togenda kulaba alaba musawo. So yensonga lwaki oyinza okusalawo n'ogamba nti nze ngenda kusasula lowest premium mu health insurance, naye bwe ngenda bancharginga esente nyingi kasita omusawo sigenda mulaba alaba. In any case, nyinza okumalako ebbanga nga sigenzeeyo. So sigenda kusasula co-insurance. Waliwo kye tuyita mbadde njogera ku kye bayita copay, deductible ne co-insurance. Kitegeeza ki?
deductible kitegeeza. I think I had that somewhere. I didn't. Okay. Let me get it right here. Buno obusinga manyi nti tubumanyi naye mba njagala ne mbiyitamu just okubikutegeeza okubitegeera better. So right here, deductible kitegeeza bw'ogenda mu ddwaliro ssente gwe z'osooka okuwaayo nga insurance tennatandika. Nti bw'obeera nga oyina deductible tugambe deductible yo ya $100, geza bugeza, ezo ssente z'otandika nazo insurance n'eryoka eyongereza okwo ze tuyita deductible. Then kye tuyita co-insurance ye percentage amount you may owe for a covered medical service and prescriptions ng'omaze okumiitinga your deductible. Nti deductible yo, okay, this is an example. If your co-insurance is 20%, okay, you'll pay the 20% of the total medical bill, and let's say your health plan yo oba insurance yo egenda kusasula 80%. Ntegerekeka. Nti tugambe nti bagambe nti co-insurance yo eri 20%. N'ogenda mu ddwaliro ne bagamba nti obulwadde obukuluma ogenda sasula 3,000 tugeze. Okay? Kitegeeza nti co-insurance gwe z'osasula extra ng'ogyeko insurance yo ogenda sasula 20% of 3,000, which is how much? $600. Okay? Kati ate kye bayita co-payment eyebeera flat rate you may pay for covered medical care, usually at the time that you get the service. For example, bayinza ogamba nti wogendewo omusawo okolayo co-payment ya $4 for each visit. Basically eyo bagiteekawo nga wengambye okumakinga sure ntogendagenda wa musawo. Kwabo buli lw'onoogenda ng'okima tesasula alwana ng'okola ki? Ng'ogamba Kashirabo ngenda ku physical zange nemba nga utukayo nti oyina kusasula $2. Bote gali ko negotiate nga tegali ko kuwoza. So ekyo kye bayita co-payment. Njagala ofune enjawulo wakati wa bino. Deductible ze sente ez'osasulayo before. Okay? Co-insurance is the percentage of however much you will pay. Then co-payment z'osasula oba on a visit oba consultation fee. You want to consultation naye it's just a payment oyongereza ku gy'osasudde. Oba nti ngenda wa musawo naye buli lw'ojja okulaba omusawo ogenda sasula $2. So it might not necessarily mean to omusawo kumulaba wetaaga $2. It might actually be more than that. Naye gwe zizo z'osasula. That is your co-payment. Okay? Now, buli insurance period waliwo kye tuyita enrollment period. Mu health insurance tomala gagula health insurance w'oyagalira.
tofubutukaawo n'olowooza mnoga naye kaakati lwaki seefunirayo ka health insurance kano. Nedda. Waliwo enrollment period. Enrollment period eyo etera kubeerawo between October ne December ne February. Nti mu period eyo ebiseera ebisinga mwoteekeddwa okugulira insurance oba okukyusa plan. Bw'obanga tokoseza period eyo, then you must have a qualifying life event okusobola okusaba insurance. Qualifying life event ntegeeza ki? Singa oyinayo adjustment mu family, tugambe ozadde, oyinza okuba ozadde nga omwana mwetaaga okumuteeka ku ki? Ku health insurance yammwe. Oyinza okuba owasizza, oyinza okuba waliwo afudde, nga mubadde musasula ssente naye kakati omu ku obabadde ku pulaani afudde, then a qualifying event. So you must again understand, when do I apply for health insurance? Ogichoosing otya? Companies ez'enjawulo ziyina options ez'enjawulo, but before you select a plan, you have to wade through various combinations of deductibles, copays, co-insurance and premiums. Oteekeddwa okutunuulira, okay, deductible y'abano eriki, copay eriki, co-insurance eriki, ne premiums ziriki. Okay? Monthly premiums, nga bw'olaba emmotoka, insurance y'emmotoka, nga bw'olaba life insurance, na wana osasula month. So you pay this even if you never make a claim. Tekikujjaako tosobola kugamba nti nze gw'olaba luli saalwala. Kati lwaki ezo sente ze nsasudde luli temuziteeka ku mwaka guno? Ndaba saalwala nedda. Okay? Deductible njikunnyonnyodde, that's what you pay before the insurance company contributes. It's an annual amount, which means you start over on January 1st of each year. So if your plan has a calendar year, bw'eba etandikira wakati, then otandikirawo watandikira. Copay is per visit. A typical copay might be 20 for a doctor visit, 50 for a hospital visit, and 10 to 40 for each prescription. So you pay 100% for the visit until the deductible is met. Co-insurance in Jinyonyode, that's a percent you pay for procedures like surgery. Ogenda funa surgery. Oba ogenda kukola a hospital stay. Okay? So, if your doctor visits you in the hospital, you might pay a co-payment for the visit and co-insurance for the hospitalization. Tekitegeeza nti anze insurance yange egenda bicoveringa. No. Oteekeddwa okumanya ezo variations. Then tulina kye tuyita advance premium tax credit. Nakyogerako briefly bwe nali njogera ku misolo abaaliko. Kye bayita advance premium tax credit ebeera eva mu gavumenti ng'eyamba omuntu yenna ali eligible to reduce the cost of your health insurance premium when you purchase a coverage. Government ng'eyita mu advance premium tax credit kigikatakatako okusasulirako ku ssente singa obanga ssente zo teweesobola. Gavumenti kigikakatako okusasulirayo ku ssente. Kyova olaba nti osobola okutuuka ekiseera nga gavumenti kikakatako okukusasulira ssente zonna.
ye Medicaid. Now singa osuumuuka n'ova ku ddaala eryo gavumenti weekusasulira ssente zonna. Okay? Ebyenfuna byo bikyuse oyongedde okukolamu kasente. Then awo mass health wegenda okugobera oba medical wegenda okugobera oba insurance ya state gy'olimu wegenda okugobera egambe nti mukyala gundi akasente ko keekoze eki keeyongeddemu. Tubale tusaba tandika okwesasulira. Now mu kwesasulira okwo oyinza okuba ng'ate era akasente ko tekannaba kangi kutuuka kwesasulira ki sente zonna. Okay? Nti obujjanjabi bwonna bw'onaafuna tonnabafuna sente zimala oba sente z'onoofuna omwaka tezinnatuuka ku kisa kuba nti sente zonna zonna ziri mu insurance gw'ogenda ozeesasulira. Naye ate ng'ovudde mu ssa okuba nti gavumenti eteekeddwa okusasulira buli kimu. Kati awo kye bayita advance premium tax credit weekolera. Kitegeeza nti singa kampeeyo example. Singa oba waakajja mu America for example, gavumenti ekusuubira okuba nti tonnakola ssente. Okay? Kitegeeza egenda kukukola ki? Okwalifyinga okuba ng'ekola ki? Ng'ekusasulira. Y'ensonga lwaki bw'oba waakajja wano ogenda n'ofuna ki? Mass health. Okay? Era bw'oba olina omuntu eyakajja qualifying okufuna mass health oba medical oba Virginia byakoze bitya oba state yonna gy'olimu. As long as alina social. Kitegeeza bw'alwala gavumenti egenda kukola ki? Mujjanjaba. Okay? Singa Kamutanda n'akolayo ku ssente n'ayisa essente bo ze bagamba nti mukulu wano weesobola, then gavumenti ogenda kuva mu ssa ery'okusasulira obeere nga weesasulira. Ntegeerekeka. Singa ova mu ssa, singa oweza essente nga gavumenti eraba nti kati w'otuuse mukulu osobola okwesasulira, then gavumenti egenda gamba kola ki? Tandikira awo naffe tukututteko ekimala. So for 2024 income standards mass health asset asset limit eri 3,000. Ngenda kuwa ekyokulabirako wano. Katugeze nti omuntu ali mu zip code so kati eno ngenze ku Massachusetts, right? Tugeze nti omuntu ali wano we tuli mu office yaffe ali mu Burlington, zip code yaffe eri 0803, naye omuntu oyo yakajja
n'afunayo awo akalimu afunayo omwaka asuubira okufuna omutwalo nga gumu n'ekitundu. Bambi abeera yekka. Okay? Ali myaka tugambe 45. Gavumenti egenda mugamba ki? Bagenda mugamba okusinziira ku kyotugambye wattu toli mu mass health mweyano. Okusinziira ku nfunayo, enfunayo si nnungi n'akamu. N'olwekyo gavumenti egenda kuwa coverage eyaki ey'obwerere ng'eyita mu mass health. Kubanga sente z'ofuna tezikola ki? Tezikumala. Okay? Naye ate singa income yo yeeyongera, tugambe nti ofuna kati emitwalo esatu. Okay? Muntu abadde wa 45. Okay. Bagenda kuwa kye bayita advance premium tax credit. Kitegeeza gavumenti egenda kusasulira $388 ku pulaani yonna gy'onoolonda. Okola emitwalo 3 kati gavumenti kigikakatako okusasulirayo $388 ku pulaani yaki ya insurance gy'onoolonda. Per month. So kitegeeza nti pulaani yo ekyasobola okubeera as low as $33. Ezo weesasulira. Gweze weesasulira. Okay? Naye ate singa kakutanda n'obanga nammande n'ojja wano n'okola emitwalo 8. Okay? Nno sebo nagendako ku masereti, naliko ku masereti, n'engenda okunzijanjaba erinnyo. Ne bagamba gundi yange pulaani yange gye nnina esobola kumpa only x-ray n'okugjamu erinnyo naye terina kirala kyenva kwongerako era erinnyo balina kulijjamu. Gwe wali oyagala ki? Okukola ekintu ekirala kyonna naye nga bagamba your plan masereti tekukkiriza kukuwa treatment esinga wano. Ng'okola sentiment. Nga nali sikola. Nga tokola ya ddala. No, nali sikola. Nali sina wadde n'ennusu n'emu. Nali sikola naye pulaani yange baŋŋamba egenda kunze enzijanjaba bujjanja kunze pulaani ekujja x-ray n'okujjamu amaanyi. Kwe the basics. Kubanga ya bwereere. Kubanga ya bwereere. So 45 sorry. Muntu obeera omu oli 45 naye okola emitwalo 8. Okay? Bw'oba okola emitwalo 8 tegeeza mukulu. Newankubadde twagala nnyo okuyamba. Genda okole ki? Genda weetereeze. Gavumenti tegenda asobola kukola ki?
kukusalirako kukusasulira. Now kino kiri very important okutegeera advance tax credit ddi lwekola. Naye tugambe nti olina emitwalo, tugambe olina emitwalo 3.5, okay? Oli 45 naye oli lubuto. Tulabe. Ogenda sasula government egenda kusasulira 339. Twade twakozesa meka 3.3 yade 3, right? Yabadde 3. Okay. Yabadde 3. Nga gosasula 3.3. Obeera oli single pregnant. Oyo abeera atya omukazi gwe baleseewo ng'ali lubuto. Era ne abeera single. So olaba nti duli baadde bakusalirako zaadde nga 330 something gavumenti zekusasulira. Kati olw'okuba oli lubuto gavumenti ekusasulira ki? Ezo ziyadde kusasulira luli nga. Are you sure? Yeah, ziyadde kusasulira nga tonnatandika kukola ng'olina omutwalo gumu ate era zeekusasulidde. No, ng'olina omutwalo gumu yabadde 0 yadde ku Mass Health. Naye nga toli lubuto. I want us to see the difference. Sudde wabadde osasula 3 era yabadde 388 ng'osasula 3.3. Naye nti ezibu wano otaddeko 3 manyi. Oli yabadde 3. You got a difference. 45. 1. 45. Njagala difference nga toli lubuto then ng'oli lubuto. Sijja kuba zimu kubanga waliwo obadde oli okozesa ku kitundu kati zigenda kukyuka noteeka ku bisale. Wano nkozesa ku kitundu. Luli okoze olubuto 3.3 naye kati giteeke ku 3 era nga bwe giruke. Kitegeeza zaabira zijja kukyuka. Okay, Esther. Esther, my sister, is this the Esther, you know? If this is Esther Moselle, I'm speaking Luganda, my dear. I'm going to redo this very training tomorrow on Friday. Esther. I don't know about Esther Moselle. Is this Esther Moselle? Okay.
So oli nkoze watali wa lubuto ninakola atali wa lubuto ye namande okoza atali wa lubuto lulya oli abadde talina lubuto kati ogenda kukola wa lubuto tukulimba baba abadde abadde talina lubuto yes kati tuteekako wano just lubuto waliwo n'endala nga toli lubuto ng'oli student naye ng'olina abaana. zezimu okay kati katulabe nga but I think what you pay is different though. What you pay gwe nga gwe bw'oba oli muto bw'oba oli lubuto. Let's first see that. Gavumenti z'ekusasulira ze zimu naye gwe z'osasula. Is it the same? Era zibadde 33 zezo. Are you sure? So kansoke nawe nga tali lubuto. $33.56. Okay. Kati katulabe nga ali lubuto. At the 3.56 birthday. Okay. Okay. So katika tulabe singa, let's say obera wano ogambye oyina abaana, let's say this is a family. A family of mwami n'omukyala n'abaana babiri. So that's 4 people. Right? Omwami ali 45. Okay. Omukyala ali 35. Iyo omukyala mwami nga afuna omwana omuto. Omwana ayina 12. 12 gisoboka. Let's say 10. 12 gibadde gisoboka actually. Then owokubiri ali 5. Buli omu yeetaaga policy mu insurance. Olw'okuba nti ofuna $3.5. Gavumenti ekwatiddwa ekisa naye muganda wange ky'oyitamu tukiraba. Katukole ki? Genda mu mass health. Olabye difference nti wali obadde $3.5 oli wekka. Wano $3.5 oyina family. Gavumenti egamba tojja kusobola. So zino differences zonna tulina ziyiga. Then kyekituyamba okutegeera ne prices. Let's say, let me go back. Let me say there are 2 people. Omwami ali 45, omukyala ali 40, naye ali lubuto. Omukyala ku 40 aba lubuto, right? No, mweta no wensa but wala. You are in Bible. You are in Bible. Ndamula abulayiga ndo michoro yako
Eyakazaala wano mu America. mu Uganda eyakazaala ebiseera ebiseeko katono yazaala Wa Dr. Sano. Okay. So olaba wano gavumenti ebasasulirako $412 bo ne basasula around $9. Tekitegeeza nti agenda sasula 9 wabula kitegeeza bwe tulaba pulaani ze most probably waliyo of course companies ez'enjawulo naye ogenda kulaba nga kampani emu egamba sasula $9, endala 33, endala 44, endala 129, endala 256, endala 495. Now, what is the difference between these companies? Hello? Hey. Yes. Wanji? Nothing much. Hello? Mama, olina She ffe? went on break. So, now, for example, abantu bano ababiri, eno company emugamba nti olina sasula $421. Company A. Saagala laga companies. Company A mugambe nti olina sasula $421. Olw'okuba gavumenti emusasulirako $412, okay? Agenda sasula 9.56. Eno company nemugamba ogenda sasula $445. Olw'okuba gavumenti emusasulira $412, agenda sasula $33. Niwabaawo company egenda omugamba nti ffe okusinziira ku kyono ogenda sasula $907. Company gavumenti emusasulirako $412, then kitegeeza ye agenda sasula. Naye nga pulaani zonna ze zimu. Companies ez'enjawulo sometimes n'ebiki bye balinamu. Okay? Bw'ogenda in details, of course, sometimes olina okugyako ku office ne tugenda mu details kubanga sometimes biba biwanvu for nothing. Naye bw'ogenda in details, then the co-pays, the co-insurance, the deductible, awo we biyingiriramu. Nti ogenda sasula sente bwe ziti nti okay, kopeeyo egenda kubeera bweti naye ogenda sasula $9. Kitegeeza nti gundi emu eyinza okuba nga erina kope ya wansi ng'ate endala erina ya waggulu, kati nga gw'osalawo ofune kyekiri kye nayogeddeko nti oyagala osasule kope ennene oba kope entono. Kitegeeza bw'osalawo okusasula kope ennene, then premium zo zigenda kuba ki wansi. Kati ezo ziba nnungi ku muntu naddala nga oli healthy. Togendagenda mu ddwaliro nga tolina nnyo kigenda kutwala mu ddwaliro as such, n'ogamba naye kaakati lwaki safe ninayo kano n'ensasula sente bwe ziti. Kati naye nga kitegeeza nti era olina okuba nga weenywezezza just in case okoze eki? Olwadde. Olina okuba nga olina enough money ezigenda okusasulira koppe. Ntegeerekeka. Kiki ekirala kye nabadde njagala okwogerako? Leero nabadde njagala kwogerako ezo insurance, health insurance plans. Nga bwe ŋŋambye buli gavumenti oba buli state erina Medicaid yaayo. So gwe bakucharginga oba oli eligible for Medicaid mu state eyo. Erinnya lyerikyuka nti Massachusetts is Mass Health, California is Medical, n'endala. So bwe babeera ba programminga ku sente mmeka z'onoosasula ne
waliwo bayita connected care plan nga bw'olabye waneeno we bagambye nti ono agwa mu care plan 2B kitegeeza nti eyo income ye eri between this and this. Income yo eri ku poverty, federal poverty level, basinzira ku federal poverty level. Kitegeeza nti bw'obanga oli mu Medicaid oli ogwa muki mu federal poverty level. Okay, so the federal poverty level for 2024 coverage is 14,580 for an individual and 30,000 for a family of 4. Kyekirala kye nabadde njagala okwogerako ndowooza ebisinga mbikonyeeko. Open enrollment njogeddeko, advance premium credit njogeddeko, deductibles nzogeddeko. Okufuna health insurance kikulu nnyo. Bw'oba ogifunira ku mulimu, well and good. You just have to understand kiki kye nsasula ku mulimu bampa ki. Why am I paying this much? Ebintu ebyo ebimu tweyigiriza okubisaba ne tubisomamuko. Tewali nnyo kye kituggyako. So, njogera ku bukulu obuli mu protection. Health insurance nkulu nnyo. Kubanga essaawa yonna osobola okulwala. Tokirinaako control. Ne wobanga obadde tolwala for the last 20 years. Tekigaana kulwala mwaka guno. So lwotobeeraawo ne weeyibala n'ogamba nti naye nze naguba sirwala, nze ndi mufirika. No. Munnange ojja kulwala and unfortunately bagenda kucharginga sente. Sometimes omuntu agamba kakati ezo omanye ezo sente ze bakubanja bajja zitwala mu collection era collection zijja kuvaako. Yes, but zinajja kuvaako at what time? And is that what you want? Ku credit yo. Gwe ne wootasasula, you know, bwe banaawoleza ne baweza nga bazitwala mu collection ng'omala ebbanga nga baziggyako. Ebyo tujja byogerako nga twogera ku mabanja. But at the end of the day, which kind of life do you want to live? Oyagala kulivinga life eya collection buli kaseera? Oyagala kulivinga life eri responsible? Oyagala kulivinga life ki? Tulina okutegeera ekintu ekisinga obukulu nti tubeera mu nsi gye bayita United States of America. So tuteekeddwa okulowooza nga omuntu ali mu America. So singa ali e Uganda. Ali e Uganda si nti nno talowooza, naye waliwo ebintu ebitakola Uganda nga wano bikola. Kati olw'okuba nti waseeseetuka n'ojja mu nsi eno gye bikola, kyandibadde kirungi nnyo n'otandika okulowooza ku ngeri y'okukozesaamu ebintu ebyo. Insurance is one of it. So health insurance banyabo ne basebo kikulu nnyo, kiri very important and twetaaga okukiyiga. Last time we nali wano nayogera ku gye bayita Molina Health Care Card. Briefly, mu states ezimu mulimu kye bayita Molina Health Care Card, egaba health insurance plans, mulimu Medicare Advantage plans, mulimu etera okugaba sometimes health food allowances, negaba Medicare Advantage special needs plans. Kyetaaga n'otegeera state ye kikyekuwa. Kiki kye ngenda ogikozesa, ngenda kukola ntya? You must take time. Give time to your finances. It's not just a matter of paying money for the sake of paying. Zino sente z'okola ne bwe ziba $2, ne bwe ziba $3 ziri very important okugoberera, okutegeera zimpaaki. So njagala komyawo ekya health
naye nga bwe ŋŋambye tuzimba financial foundation. And mu kuzimba financial foundation, proper protection is the foundation of the financial foundation. Nti kiringa bw'onoozimba kalina, because eno kalina ya myaliro ena, naye foundation bw'ebanga teri firm, then buno akasolya ku kalina eno tekalina mugaso, lwaki okateekayo aka investment? Kubanga bw'onoolwala nga tolina health insurance, bajja kujjanjaba yes, naye bagenda kuweeza biiru. Kitegeeza eyo biiru egenda kati ate kukwata ku ssente ze wantadde mu investment, ze wantadde mu emergency fund, ze wantadde mu debt management, ze wantadde mu life insurance, ate zikole ki? Zibeere redirected. You don't want that. So tufune health insurance. Okufuna health insurance kyangu nnyo. Ne bw'ogenda mu malwaliro gamu gakuwa mass health, so babuuza nti nfuna ntya mass health. Enamba, waliwo enamba bw'oba oyagala okumanya ekintu kyonna ekikwata ku health insurance, naddala bali ku mass health, osobola okugenda ku bagita Massachusetts Health Connector. Osobola okugenda ku Massachusetts Health Connector n'ofunako essimu zaabwe n'obakubira. Era no bajja kubuuza nga we ŋŋambye, normally enrollment zitera kubeerawo between October and February. Naye tekigaana bakubira, oyinza okubeera ng'olina special olina eligibility, right? Ng'ogwa mu categories ziri ze njogeddeko, kitegeeza osobola okukola ki? Osobola okubakubira. Ate osobola bw'oba ng'oli eligible for mass health, specifically, you can call this number. Osobola okuba ne bw'oba ng'obadde osasula insurance naye omusaala gwo oba n'ova ku mulimu oba n'okola ki, ekyo kisobola okuba ng'ogwa mu eligibility ezo ze njogeddeko, tokyakola. Omulimu guweddewo, sikyalina nnyingiza gye nali nnyingiza, omulimu gwe nafunye mutono, anything, you can simply make that call. You never know. Abali mu gundi endala, states endala, nga let's say nga California, sijjukira zip code zaabwe, wabeeyo ampaayo zip code mu state endala. Anet, zip code yamwe eriki? 23229. California 911. Tokola ebyo bya luzungu. Ebintu ebyo nabigaana naye towulira mwana gwe. Sorry. Kale, eri 2 3. Nedda yogera mu luzungu naye nga singa omuzungu. Okay. 23229. So Virginia namwe muyina eyamwe bagiyita Virginia's Insurance Marketplace. Okay, you can also come here and you get started. You can shop 23229. Is that what you said? Yes. Rich Enrico. So let's say same person, ali 45 abere yazalibwa nga mwaka ki? 0101 45 abere yazalibwa mwaka ki? 1977. 78. Okay, that's 77. Tugambe era still agenda funa emitwalo 3.
78 man. So naye bagenda musasulira ndowooza olaba bagenda musasulira ki $388 a month. Gavumenti kiri kye nayogeddeko. Okay, so based on the income you entered, you may qualify for an advanced premium tax credit. So nga we ngambye eri set nti ku abantu abalina gundi weeti ogenda sasula sente weeziti. Okay, kangendeko mu state endala, mpweyo state endala, aba mu state endala. Uh, 98038 98038. 91304. What happened? 91304. Ogambye otya? 91304. 30. Oh, that's Los Angeles. Los Angeles, right? Yeah. Okay. So that is covered California we wagiita. So today omuntu waffe akola emitwalo 3 98 bebadde bita 98 zip code ebadde etya omuntu ayogedde. The one for Los Angeles? Yes. 91304. 91304. Okay. Abeera omu ali 45 still. Okay. How's Sandy doing? How's it feel in the room It's now? good. Better? Yeah. With the air? It's cooler. Okay. You know, it was stupid. So, California financial aid is $643 per month. Okay, so ayinza okuwasasula $5 again, it depends on how much you earn. Waliyo ali ava mu state endala? Naye abadde awandiise munene avaawa 98038. Oh, 98308. Was that the Yagami? 98038. Washington. Okay. Washington. Let's see. Right there. 98038. Date of birth tugambe ebadde 19 what? Or 45? 1977. Okay. Female. Not pregnant. Tobacco. Emitwalo 3. So, naye agenda sasula $30 around no. Wait. Estimated premium is 0.
So estimated premium here is 0. For this company, community health plan, primary care visits, you pay 30, drugs, you pay 25, out of pocket maximum is 7,550. Ndoza bino kati nkozeemu ku mulimu gw'okubinnyonnyola, the next time w'obisanga tebijja kukuwanya obuzibu. So plans ez'enjawulo. Anyway, so that's the difference. My health insurance, ideally, government weba esalako same bagendera ku gundi yemu ebiseera ebisinga income ngaga ntono tumwongerezaako. Now, singa bakuwa advance premium tax credit ng'ogambye nti okola emitwalo 3 bakusalirako emmeka 3 naye nekizuulwanga ku end y'omwaka 3 okoze 8. Okay? Emitwalo 3 okoze emitwalo 8. Naye jjukira, that is actually very important. And so kenzireyo wano. Kankomewo ku let's say badde bakusasulira 643 naye bakizudde nga tewakola mitwalo 3, wakola emitwalo 8. Okay? You're actually supposed to pay 567. Okay? Financial help is only 132. You're supposed to pay 567. Naye wasasula 56. Kyova bagamba nti mukulu tuba tusuubiza wali otusuubiza nti tojja kukola nnyo kati twalabye wakoze nnyo tubale tusaba otuddizeeyoko. Naye ate era singa ogamba nti nja kukola emitwalo 8 tinja kukola emitwalo 8 n'osasula 567 ate incidentally n'ofuna n'otuuka nga mutuufu okoze ate emitwalo 3 kati ate awo era nabo bagamba nti mukulu ng'owalaba wali olowooza ojja kukola nnyingi naye okoze katono bambi. Olw'ezo ssente z'okoze gavumenti yandibadde yakusasulira, ssente ze yandibadde ekusasulidde ziizo. So, simanyi oba waliwo ayinayo question. Otherwise, bino ebintu ebimu nga bwe ŋŋambye emikutu egyo tugikozese egya health insurance naddala. Bw'obanga kikulemye jangu ku office. Okujja ku office tekitegeeza kujja physically Burlington. Ffe tukola Monday to Saturday with Sundays as exceptions. Bw'obeera nga gwe Sunday gy'osobola bubukinze omuntu yenna gw'oyagala okwogera naye n'abeerawo ku Sunday. So tewaliwo kintu kyonna kyonna kye tusobola kwekwasa ku lwaki tetukozesa bintu bino, ku lwaki tetuyiga bintu bino, because ffe ababisomesa tuli available 24 hours actually. Naye ebiseera ebisinga twesuulirayo gwa naggamba kubanga olumu tulowooza tumanyi, olumu tebitukwatako paka ng'obuzibu bugudde, olumu tugula
kati health insurance ogifuna ku mulimu naye omala ogifuna ku mulimu waliwo specific period ng'osobola ogikola ki ogenda nayo kati period eyo window singa evaako eyange yavaako nga sibimanyi nalabanga bibaluwa nange naye ezo okimanyi nze mass health n'okutuusa kati guno omwaka bwerabye nga sigiddamu negamba tukuggyeko kubanga totuddamu tukuggyeko ku mass health naye nga buli mwaka badde bampeereza ebibaluwa badde bampeereza okyusiza mu pulaani naye nze nga sikozesa insurance yawe nze nalaba bibaluwa nga baŋŋamba nti okusinziira ku time eno eyise nga togenze na insurance plan yo kitegeeza kati olina okuddamu okusaba insurance but of course because now I know knowledge kintu kikulu nnyo successful people kiki kye balina ekyenjawulo ku ffenna abalala knowledge they use it to plan and then they are consistent for a long period of time. They have the knowledge, they plan using that knowledge, and then they are consistent with their plan for some good time. That's why they are successful. So, ngenda kwanirizayo question, bw'wabaawo alinayo question. Bw'waba tewali alina question, no problem. Naye njogedde kwogera ku kuzimba financial foundation. Kuzimba financial foundation kitegeeza oteekeddwa okubeera ne proper protection ye insurance ey'emmotoka ey'ennyumba bw'oba olina ennyumba eya health ku asset zo olina okuba nga olinako insurance ku health yo olina okuba nga olinako insurance then ku life yo olina okuba nga olinako insurance then n'olyoka ogenda ku debt management nga bwe tunaabiraba n'olyoka ovaawo n'ogenda ku emergency fund n'olyoka otuuka ku investment ffe tuva eno n'obuukira paka ku investment olaba nti mu kugwa okugwa kuba kwangu because kalina ogitandikidde kasolya nga terina musingi. Okay. Nenda kusaba abantu batubuuzeeko wano. Lindsay Kangas, tubuuzeeko. I am a lady from Toro. Can I speak to Toro? Sure. Oh my God, mugevali nywena nsemerirwe kubaha mkutu kanu. I'm all the way from New Hampshire. Okay. Thank you for being here. Toro mpozi erina mpako yawe. No, that's Munyoro, right? Is that Toro? Empako yawe. Atenyi. Mpako yani ya moti. Ndiya moti. Ota moti. Ndiyo atenyi. So, ani akuinvite nze wano Lindsay? Geoffrey, simple. Oh, simple. Okay. Ngenda teka link mu chat awo. Ogenda ginzijulizaako. Okukurola bagamba kukurola. Okay. Just Lindsay, ntaddemu link ogirabye mu chat. Ogirabye?
Mukyala Lindsay Pangazi Atenyi Nkogirabye Njirabye ssebo, thank you. Okay, jijjuze tufune contact you ne feedback such that we can invite you every time we are here. Can I have Boss Lady? Boss Lady ajja wano naye tayogerangako. Boss Lady, can you please say something? Boss Lady, oli mbega? Sitegeera. Mulindwa Damali. Nateekako audio. Florence K. Ba Florence bombi mutubuzeeko. Nze Florence Kyomala mbalamusiza nnyo. Florence Kyomala. Banyabo ne bassebo. Yenyabo. Webale kubeerako mukyala Florence Kyomala. Amiina. Yenyabo. Oyina kyofunyeemu bye twogedde leero? Nedda mbadde on for like 5 minutes ate ne nvaako kuba ndi ku mulimu mbadde naakakomawo. Nsanze oyita oyo gw'obadde ogamba abuuze. Ng'olabye. Kale Yeah. olulala. Kale Florence omulala. Buzeeko unmuting. Okay, can't talk. Okay. Florence naawe bw'obanga oli mupya wano jjuza link eyo gye ntadde mu chat. Ogamba nze? No, nedda ngamba kuliko Florence omulala. Okay, thank you. Yeah. Mulindwa Damali tubuzeeko. Nange mwena nsanyuse obawuliza obabuuzaako. This is great. Nesobola kwogera nnyo because I'm at work right now. Naye nga nsanyuse nnyo. I think I got a lot out of it. Yeah. Ndowooza ate biba birala after ng'otusiza 65. So, of course. Yeah. So kakati omwo mulimu bya advantage plans and all that. Ndowooza next week nja kwogerako briefly ku Medicare. Siri bubi. Yeah, I'm pretty happy about it. Yes. Ani akuinvite nze mukyala Damali? Omwami ow'engabi awo, omwami ani? Samba. Yeah, mwami Samba. Yes. Okay. Kale weebale nnyo okubeerako era tujja kusaba obeerengako oleme kusubwa. Kale. Kale weebale. Mukyala Justin tubuuzeeko. Bannange mwenna mbalamusizza kusaba webala okutusomesa. Mukyala Namande tweyanzizza twongera kuyiga buli lunaku ofunayo akapya ndowooza naye tweyanzizza nnyo. Okay, weebale kubeerako. Elifazi mwamaliriza ku kyebibegasa. Abenga nali nzizemu omuhuliza. Mukama mulungi tulina Thursday. Mwami Elifazi sebo tubuuzeeko. Ngambire bugambizi nti ekibinja kye tukitegekedde. Kyaleeta Vegas. Woteri namba ekibinja kyoletera Las Vegas. Ndowooza taliiko. Dora tubuuzeeko. Simanyi obona Dorothy. Gwe mmanyi. Dora, mukyala Dora. Taliyo. Jida tubuuzeeko. Jida gy'oli?
Michael njagala ne mama wange. Kale mundabire. Mukyala Dora nkulaba tubuuzeeko. Olabye otadde naawe weerabe. Tubuuzeeko. Oggyeko nzigye ekifaananyi. Kale. Mukyala iPhone Zam. iPhone Zam tubuuzeeko. Yamala musizaako mwenya amannya Zamu n'abumwana siasa. Buli otya Zam? Ndi bulungi ssebo mpozidde. Bye twogeddeko obitegedde bulungi oba obadde obimanyi n'obimanya anyway? Sibitegedde bulungi lwakuba mbadde ku mulimu nga mbuuka bubi. Era sibimanyi bulungi. By the way, ebintu bino bibeera recorded, so okuddayo ku YouTube n'obiraba bw'obanga obadde ku mulimu ng'obuukabuuka. Mukyala Christine. Yeah. Mukyala Christine, tubuuzeeko, then Mukyala Diana. Dora ndaba unmute nze kati. Dora yogera nkuwulira. Kakande sobola kwogera. Kale kwebali kujjako. Christine waataliyo. Robert Kabuye. Robert Kabuye, Diana, Claire. Kyekituuse mu kitundu. Njebaleko. Kale. Njebaleko. Balenga kiki? Webale tusomesa. Weewaawo. Tusiimye. Ebimu mbadde mbimanyi. Kozi ndi ku myself. Bagimpa ndi student. N'abaana. Naye twalinamu obuzibu obwasooka bali bagaanye ojjetuwa kubanga kwaliko omusajja ate nga tagala providinga income we. Then ne tuddamu ne tugisaba. Nze n'abaana n'essomero so ne bagituwa. Era kaakati tukyagiriko naye bonna abagiriko kye mbadivisinga balina okubeera updated nga bakebera mails kubanga kyangu ogiruuzinga ate kiba kizibu ogizaako nga kooti eweddeko period time yaayo. Webale nnyo, webale kubeera ku mass health. Mukyala Linda. Linda teekako video. Linda ne Mama Angela bagenze kusomesa Georgia. So abantu tubalaba mu GNC. Tobalabye ebifaananyi babatimbye dda ku GNC. So Linda soko tubuuzeeko tubulye kyekiri awo. Kintu kiri kitya abantu basimbye ebitooke kyekigenda mu maaso e Georgia. Reporter for okuva e Georgia. Abantu basimbye ebitooke nga baaniriza. Omusomesa waffe Linda okuva e Georgia gyagenze ku mirimu emitongole. Ate sikomawo. Nasenguse dda. N'omusenguka osenguse. Tubuulire ki ekiriwo eyo.
birungi byereere. Okuyiga tuyize bingi nnyo era tukyayiga twakavaayo mu office. So Okay. tusiibye tukola. Okay. So tuba twetegekera olunaku lw'enkya. Naye nga abazze mwebale nnyo okusoma, mwebale kubeerawo. Enkya abantu babuulire briefly kiki kye mugenda okukola. So enkya tulina bakwano baffe abalungi abalinayo real estate conference nga baatuyise naffe okujja okushowcasinga business yaffe n'okusomesa abantu engeri y'okubuildingamu strong financial foundation. So we cannot wait. It's going to be a group of over 300 people from all walks of life. So tugenda kubeera nze ne Mama Angela n'omukulu omulala EMD weno e Georgia bamuyita Dr. Osman. Ffe tumuyita Dr. Osman naye nga ye omukugu bya finance batumuyita Dr. Osman. So we can't wait to see to educate the people tomorrow. Wali nga tonnaba kujja mu financial education wali otambuddeko mu state nga ogenze kukola state endala. Buzz for sure. So kati ogatta ebintu bibiri okubaala n'okunyumirwa n'okusomesa n'okukola. Kubanga kati wetwogera ndi mu kidduuka. Ngulako ku byene by'ebbeeyi rayisi ng'ate birungi. Okay. Ezo zaaddeko ku budget mpozi? Zaabaddeko kubanga eno manyiyo ebintu byabwe. Kale weebale. Okay. Weebale nnyo Mama Angela mutulabire. Mwami Nsamba tubuuzeeko, Diana tubuuzeeko, Robert Kabuye bwe tebatubuuzaako tuve wano saawa ziweze. Babuuzizaako bannange naye nina Zoom endala. Before it was in 10,000. Weebale kusomesa ssebo. Wabula ate nkwataganya ne Zoom endala exactly 7 in appointment. But thank you so much. Okay. Kale, namane fundikira tuve wano. Mwami Sumani otubuuzeeko? Coach, nga tonnaggala ombalamusizaako obadde onzigaliddewo wabweru. Anti nakuyise n'ogaanirayo munnange. Towampisa obadde okyayogera n'erinda. Mpozi nga sigwe Diana. Ndowooza olinayo Diana omulala. Kaakati nze mbuuza manyi Alex ajja kubeera eyo enkya. Onoobeera ne klasi y'oluzungu. Nedda si nkya. Wa June. Kimi yajja. Kimi manyi ajja ku Lwamukaaga. Kimi ajja nkya ne ku Lwomukaaga tubeere naye Alex ajja kujja nga John. Kaakati enkya onoosomesa. Yes. That's a good question. Kwanga nja kuba ne actually nja kuba ne meeting. Nja kuba ne meeting y'aba leaders. So sijja sobola kusomesa. That's a good question. Diana oli team wamba. Webale nnyo okubeera kubanga oyagala oleeta abantu baate babouncing. Ninayo gwe mbadde njagala oclosing naye ndowooza enkya kijja kubeera tight. Kind of. Yeah, enkya nina leadership meeting. Ne ku Saturday ojja kuba busy. We can close on Sunday. Yeah. Okay. Kale webale. Namane fundikira. Tweyanzira nnyo tweyanzirake. Banyamanya bassebo mwena bali mukutu mwebale nnyo mwebale kujja. Tugezaako okuba twagala bwe tujja ku mukutu guno tubenga ennamba ewera bannange. Tuweze ennamba bwe tujja ku mukutu guno tetubula kiti tusomyeko. Naye mwebale nnyo abajjumbira ne mujja buli lunaku. Mwebale abajja every Thursday okuba nti nno tujja tusomerewa. Engeri yokka gye tugenda okukulaakulana. So bannange twongera okubajjukiza emisomo gye tulina temugyerabira June
then July, then Kivulu kye tulina n'okujumbiranga mandizi bulijjo ziba z'abantu bapya. Bw'oba olina omuntu omupya ng'oyagala abeeko kyayiga bambi muleete. Buli lwa Mande aba alina kyayiga. Ate bw'oba ng'olina omuntu nga amanyi olulimi olunyanyimbe tuyita Oluzungu, tukusaba obeere ng'omuleeta ku lunaku olwa Friday. Olunaku olwa Friday olw'enkya olwo teruliiko, tuligyeko ku kalenda. Mukwano eyakatuuka tukusanyukidde nnyo. Osanze tusiibula naye weebale nnyo, weebalire ddala kutuuka osinza atatuuse. Naye bye tusomye osobola ogenda ku mukutu ku YouTube onoteekamu Michael Kakande ojja kulaba bye tusomye olwaleero ng'obifuna. Oba otubuuzeeko katono nti oba otukubire ku jjambo etumala, then tulyoke tusiibule tuveewo. Mukwano gwenva okwadimitinga kati tukubireko kajjambo katumala. Sikutegedde nakutegeera nkwadimitinze naye sikutegedde, naye weebale nnyo kubaawo. Banne Mukama batukumire tuddemu tusisinkane ku Mande oba Thursday. Mukama abakuumire.